And the best artist, male, East Africa. And their award goes to, I'll tell you, George Okudi, Uganda. But I'll congratulate you with a heart. I feel you. On behalf of the organizers of Kora Awards 2003, I present this to you. Congratulations. Ladies and gentlemen, without further ado, I want to present to you the best African male artist of the year as voted upon by the audience. George Okudi. Export TV to the world. Kati nga batukuba ofanya obulala passport nga musajja agenda jjuza abatuga buli musayini nga nokola signature. Olinga ku myaka emeka? Myaka 13 P7 mwana wa P7 myaka 13 13. Waite ennaku zaali 3 nga passport zikomawo. Bazi bawotwale waka wabagamba weeyo yazisigaza nga yazitereka ezo twa ne message giruma nga yazituterekera kati tukogenda bati bamugamba omanyi togenda kwetaaga ku performinga jangu weka ku last ngamugamba jangu weka togenda kwetaaga performance nenga mukusoka bali bamugambi ogenda ku performinga kati bikyuka ku last munaku nga 3 nga balina mu processinga ticket kuba bali bakyaliyo bazunga banunya airline eri cheap bagezeko ku Ethiopia bagezeko ku South African Airlines bagezeko ku British Airways banda twali nawo amwete mwayina nyonyi kuva mini yali yavaawo airline yaliyo bayakoma 9 mu emekaawo kale gamba tetwali na tetwayina gamba mwete mwali na kakati natugana yabone katusabira omusumba agende akirete mulije yaja mawulire n'agaba kuba yatuyita natugamba manyi abasajja organizers bakyusiza mbeera akyawo gye mwayitamu mu abazi na okwekuwagala okwekutulofuna ffe tetwalina nnyo kintu kyera odde katwali tukimanyi tufuuse international odde tumaze okuba n'okupam awards tufuuse b'amaanyi TV batuinterviewinga tufunye ne passport tuzirabye nako tubeera ku TV WBS batuyita ne tukolayo bu interviews nga bajjanga nawo wakange bakolya interviews kati nga atuulaawo mweno nga muli mabega muli mu kuzina ya mu interviewing mubaawo kujjanja kuvimbya mukulu si kuvimbya kakati omusajja nga agenda yagenda yekka yega bampise group tegenda genda nga tukkiriza tusigala nga tumusabira kati tuwa tuli waka nalina waka mbandi kusi yali super tetwalina nnyo masimu naye nga abazadde baffe balina amasimu ate nga okudinga n'essimu z'abazadde baffe azirina mba ndi ku super sawa yali bizali super 88.5 super semati mba ngabanga yali kuba music yali bataddeko oluyimba kati twalina ng'omuzibu lwosayanga wipulo ng'oyimuka ozina nga newe otambula wadde ogenda ne bakuba wipulo ng'oba waamu akapeera aw'akamazina kati tuba tuli waka tuwulira akayimba bakakuba tugamba kiki tugenda omusajja oluyimba lukumya wakati agamba bannange sanyu jerere musajja waffe gwe twasindisa okudi aleesa awaadi gwe eri awaadi yali nnene ebiseera ebyo kati osobola ogigeraganya ku Grammy ate BET ya best entertainer gundi viewers choice ya Kenzo eri nnene kora nneneko kituufu abawagizi ba Kenzo tebajja kikkiriza na kukiwulira kuba abasinga bakati bavubuka bakati abawagira Kenzo naye abamanyi music kora award eri nnene ku BET ya Kenzo okitegeera nga wangu dekate buli jukya nagaye mwalimu Eric Wainana mu East Africa yasooka nga mulimu Bebe Cool atatuteyo Never Trust No People mulimu Chameleone aina Mama Mia kati buli walimu abantu bali mukaaga mukati ya best East African artist n'abakuba n'agiwangula okitegeera Chameleone najja ne bamukwata n'abayita mu jena ya speech ogiina awadi ceremony ogiina ndako waliwo akatambike nali nafuna mpozi nga nakasangula toyiza banga wakasangula nali nkaagala nnyo okusinga ekintu ekirala kyonna
nali njagala nakakola mu mboozi lwakuba abona neerabiza nanziza ku mukunja atasera naye nga akatambi ako nali nkalina. And their word goes to, I'll tell you, George Okudi, Uganda. From Uganda, George Okudi. The brother is here. I feel you, brother. Take it easy. Take it easy. I feel you. Put your hands together. Brother, we don't have the whole night, but I'll congratulate you with a heart. I feel you, I feel you, I feel you. On behalf of the organizers of Cora Awards 2003, I present this to you. Congratulations. Thank you. Thank you very much. I would like to dedicate number one, this award, to my Lord and Savior Jesus Christ, who saved my soul. Secondly, to the nation of Uganda, which has been coming out from the epidemic of HIV, and now the gospel has taken over to the extent that now I can take congratulations also to my president, who has worked very hard together with all the other people to bring back this nation to make it what it is today. The freedom of worship has brought about this. Number three, I would like to thank the Palm Awards Uganda and our sponsors like Celtel and other companies which have worked very hard to raise musicians in Uganda. I'm very excited. Yeah. I know we don't have the whole day, but I would just like to ask Jose Chameleon together with Bebe Cool, let us present this award to our nation Uganda. I would like, whatever they are, please come and help me hold this award, because this award is for Uganda. Uganda. I mean Uganda. Woo! Ladies and gentlemen, put your hands together for Bebe Cool and Jose Chameleon. This is our award. We are taking it back. God bless. Beautiful. God bless you. Hallelujah. This is wonderful. This is wonderful. Thank you very much to the organizers of the Cora Awards for inviting East African artists. Thank you. Thank you. I would say thank you for the direction of African music. Love you, Africa. Eyo ngegwa awadi ngeyitawo eyesooka kati batuba ku kategori nalo okudde ye yali mugezi yateeka mu kategori ez'enjawulo kati nga womanyi ebintu byo omanyi onaalonderera wano otaba tofunye wano osobola ofuna wali kati weyafunako eyemu n'agamba anyway kati awo nkikubye kati kumbe yabatadde ne mu kategori endala best artist of the year African continent yali mu East Central North of Sahara, South of Sahara and the diaspora. Okitegeera. Kati mu kategori mwalimu ba Koffi Olomide abo bonna abasajja basimanya artist of the year of African continent nga mulimu Balake Dube nga mulimu bano ba Diblo Dibala bano bali babataddemu mwalimu ani omulala abo be bamanyi benzijukira ne Ngoma yalimu Oliver Ngoma Mukongo yalimu weyowa Ivory Coast teri Mukongo uyu musajja Oliver Ngoma yali wa Ivory Coast mpulira ni yafa recent yafa mu 2010 Oliver Ngoma yafa 2010 kati nga nabo bonna mu kati eyo category yali abanene mu Africa ababede nga ne bakamili tebali mu babede tebali musimanyo babakola nsuyo butagenda yo bonuza bali bepimira wano ku East Africa ne bali wathe okusinzira gwe ku kye walaba tebali wathe noge mazima tebali wathe kutuka kunaizeri tonyiza abantu sikunyiza tebali wathe kunaiza paka eri mpozi Bebe Cool ye yali amazo kikuba kuba yali amazo okusupportinga onani ono yali mu kwedikina South Africa gaitano
amukubidde n'akayimba Gaetano yasinga kati Gaetano de yali amazofuka figure ya Africa na nene nnyo nga mu Big Brother wa yali 2-3 kati nga Bebe Cool erinnya lisoundinga nga tayimba ne ku luzungu I never trust no people kati Okudi nga ali mu kategori eyo mulimu Awilo Longoma Dibro Libala mulimu Koffi Olomide mulimu Balake Dube mulimu oyo bagayi beyo mu West Africa n'oyo mu Ivory Coast na Oliver Ngoma ngako gakazi ngakajja kasoma. Ladies and gentlemen, the award for best male artist of the year, south of Sahara, north of Limpopo and the diaspora. Limpopo nsinje. River Limpopo, tewasoma River Limpopo. Nerabira. Kati River Limpopo, north of Limpopo, south of the Sahara and the diaspora. Ngabaleta na nominees titititi onaisa wakayimba ke titititi nokudi wipolo banga mulokole beriye mpulira akazi ngakaji akatsoma okudi okudi yagweddalu jukira kubye binyonyi bigi ne jinja limu nasokadda wali ku stage nazinati ka video ojja kabateyo oboka ina ka video kagala ku mwekali sosola kabulwa mwekali okudi ku internet kwekali yawangula award biri South Africa. Nga kuliko bayichaka baliwo okitegeera. Kati Bebe Cool ye musajja yali mugezi nnyo yalaba nga akasajja kaba mezze yajja n'asula kusituza Bebe Okudi ku stage. Yajja n'amusitula ati n'amuwanika nga bino bye twakola ngedda mu buto tumulese omwana tumulese oba yali asanyukirako Uganda okubanga at least ezo baze tutte. Ante kati Okudi yatuuka yagamba kamiyoni yanyiiga nnyo nga tafunya awadi n'akaba n'amaziga. Oba Okudi yakyogera engeri gyagamba wangamba mwana Okudi yali musajja nnyo wa Bebe Cool nga kamiliyoni amusiiga enziro ate yamusiiga nga nziro jesobera n'omutunga ye takolera nenga tomuwalana nenga oli ekyaliwo kale go yagala omwagala nnyo okitegeera kyakubiri bali myaka gyegimu n'Okudi Okudi yali mu 35 waawo 33-35 nga Bebe Cool na yali awo mu 28-29-30 pulira agiwangula kakati tuye wakafi tuwulira muri ku buladiyo tuli ku buladiyo tuye twagenze twatuge musabire musumba n'okusiba utemwasiba mukawe bisibo tetwasiba naye nga omanyire ebyekivubuka abaana abato musaba musumba wange awangule akole ki amawulire ga breaking Okudi nadduka okuva wakapaka ku church ndo tuwa ku church ng'abantu bakunganye dda Dio kange kavuze nenja kanonya ng'abantu bakunganye dde Okudi yawo nanga bayitirivu communication nga zayisinganye dda Okudi awangudde kati nga balina okudda bali badda mu nnaku nga 2-3 kati ne otudda mu organization y'okwaniriza Okudi kati Okudi yagenda yeka bwannamunikira yadi yamuwerekerako olozo obuzibu bwava kuti babategesi tebalina ntimbi anedda kati bo balabanga tagenda kuba kati bino ebintu byawadyo biraba ebimu balaba nti ono jasajje kwentertaininga ne bamwa allowances tickets n'okusula kati bagenda okola musajja tagenda kwentertaininga okitegeera ate kati basuspendinga essente ez'okusuza abantu 15 kuba twali 15 ffe naye wa 16 kitegeeza buli mulina omubuukingira hotel naye tekyetaagisa kati kajje kasajja agenda ku receiving awards ze tagenda ku performinga era abaperforminga baperforminga waba ono omuntu nagenda n'aperforminga naye nga tafunye award naye kati mu bintu bya award ceremonies ekyo kiba kikulu nnyo okuperforminga yali tofunye award kaso ofuna that stage audience eyo n'operforminga ku stage eyo n'okuba kati tebagamba ate kyetaagisa olinde tufunye award ate kati badde mu spendinga sente z'okutusuza n'okututransportinga n'ebya ticket kati ffe ne batuleka ffe ba dancers badde maiko gamenti fe bakadeidei tetwali bakadeidei sebo kati Airtel yali Soltel ne batandika okuweesa Okudi bagala kubanga bebamu sponsoringa bye bali ba sponsorize Pam Awards era ne mukugenda eri baatekawo omukono okubapushinga kati waliwo abalokole okitegeera oyo musajja waffe musajja wa kanisa fe tulina omwaniriza fe tugenda omwesebako amakanisa gekolamu omulimu awo waliwo no kanisa ya Induza yafuka nnyo na mukwano gaffe omwami weeyo nte bamuyita Pastor Mutebi Aroni Mutebi
akyaliyo mwami we Entebbe yagira Entebbe Miracle Center oyo yali kyali nnyo okudinga mu kunyumizawo mu maaso n'ebyatukolera kaakati nga ne bia yetu sponsor yali beero ya sponsoringa ku gundi sponsoringa omusumba kati kyakifunamu obuzibu musajja wattu ne challenge zali nyingi ngera abakubira akalango nga bwa mentioninga nti basebo teyakubanga kalango ante tebayagala omwekukuutiriza kuba ati already aliko crowd nga bagala omwekukuutirizaako kati ne wava munno nga naye ali sijuga yali atunda Benz kati naye alaba ayagala marketingireko kati ne bana abalokole abo gundi ono wa Top Radio naye nga alese Senyonga nga alese kati awo ne wabawo obuzibu fe ne batuyita tugende tumukime Entebbe ndowooza wadi nakalaba events ndowooza mu myaka gyaffe events zibadde nga 2 ezibaddeko omuntu n'afuna welcome kuva Entebbe ku kisaawe paka Kampala nga enguudo zikwatiridde ziti ndowooza yasooka yali yakabaka Muteesa kudda ate tetwamulako tetwaliwo nga wali ava mu exile mu 1955 oyo kati yaddako yali Gaitano mwaka gwe gumu nojjukira kuba ne Gaitano yadda mu 2-3 awo nga bamaze omuwandukulula mu Big Brother naye yadda ne crowd yadda yafuna audience nene okumwaniriza okuva Entebbe ku kisaawe paka Kampala ng'enguudo zikwatiridde ziti si bino biki kuva Entebbe paka Kampala ziri kilomita za 3.5 Gaitano bonna bali ku nguudo balaba Gaitano ayitawo jukira yali akoze erinnya wali mu bintu byawe by'okwedikina mu Big Brother kati okudi bya Big Brother tebitegeka okudi n'akwata ekyokubiri kuba Gaitano yali yakavaayo awo yajjanga mu gwa 6 gwa 7 ng'avuddeyo kati okudi wuno ayingirawo Desemba naye akola ekintu kyekimu tutuuka wali Airtel emuwamba mukubirawo n'akakofiira ku kisaawe yayambale Airtel Celtel ayambala akakofiira bamukube ekifaananyi asooka Celtel nefuuka Zaini neddako kati Airtel kati okuli yese omusajja mugezi yali mubazi yali naga njagala senti teeka wano senti okunyambaza akakofiira muteeka wano senti basooka wali mu VIP abageni batuukira mu VIP awo ne banegotiatinga ne bakkiriza ne bamwambaza akakofiira ku suuti bamukyanga mmeka oba ebyo tebyamanyibwa naye nga bamwokya n'azikwata ati multiple award winner kati otutuuka okufuluma agendera mu Benzi yawava munno mmotoka y'abalokole oba yagendera sijjukira mu gye yagendera naye kati ffe jjukira baali tebakyatumanyi batudde ku kiroole batuvunira ekimotoka bino manyi bino byokkuba drive kati twambadde bulungi uniform zaffe ne batweka ku kimotoka ku kiroole yali fuso ng'eriko ebyuma oba etata mwawumulirangako yali fuso ndowooza nga kuliko emizinda gigenda gikuba ennyimba kati nga tuli kuloole waggulu mulioko mulinga bikami disipule tulinga biddame batulabeko nti n'abaana b'okuddi baabo ne tuva Entebbe nga emmotoka etambula speedi nga kilometers nga 5 kilometers per hour nga zitambula mpola agenda awuubira ku bantu ng'enguudo zikutte twasimbula ssaawa zaali 2 za kiro nyoni yamutuusa ssaawa bazaali emu South Africa naye yamuleeta ez'olweggulu twakereyo ku ssaawa 8 nze twatuuka ku kisaawe ez'emisana ne tulinda okudi ng'abantu bakutte ku kisaawe bati abajja okumukima drive mwamukomyawo kiro ati ffe twagendayo ku makya ssaawa twagendayo batuuka ssaawa 8 nga tumanye ennyonyi egenda kutuuka kuba batugamba dda misana tebatubulire tewali tumanyi na ntambula za nnyonyi ne tulinda kuva ku ssaawa 8 okulya mwalyako twalyanga era ebyokulya mwagenda ne mami mami yaliko omukazi bairawe yali lubuto ebiseera ebyo omukyala Miss Annabel yali lubuto nga tuli naye awo ng'ayina omukazi yali mugagga ewaabwe akyaliyo ewaabwe Kenya ntera okwogerako naye mugagga woyo bali bagagga balina kampuni nga bagita Nairobi Projectors nga bagagga kaakati nga tubeereyo Entebbe tulinda paka ssaawa emu nnyonyi bwe yatuuka n'egwa South African Airlines etuuse kati nga tuli eno ku za arrival ojjukira mubaamu obuzindalo bwogera mubeere eno munda muyingira eyo
nyonyi etuuse naye ng'omuntu ali ku kisaawa ati akuuma okuddi bakuuma okuddi siraba nk'omuntu gwe bakuuma ng'okuddi saagala nkulimbe olira kati avaayo twasimula saawa 2 ku kisaawa Entebbe tudda Kampala naye ng'emmotoka etambula 5 km per hour ng'emmotoka nyingi ku luguudo yoera bonna amakanisa g'abalokole gonna agasinga gaali gasindise gaali ayala kumu owuningo yo pasita waffe gasindise ba representatives emmotoka ezigenda omukima kuli Senate Focus Center mu Kisenyi yaweereza Christian Life Center waayise yaweereza ani omulala ate Victory Mundeeba ate Lubaga sejjukira abasejjukira beebwani Pentagon yali akyali ndowooza ku impact ng'akyali Mundeeba ebiseera ebyo 2-3 yayita nasajja ayinza n'obbayita naba nakujja kuba kati egyo emyaka tegiri 21 ayinza obbayita ayita naba nakwega Pentagon wajjo jjuzo Pentagon wajjo nawe ejjo 2012 maanyi nga maanyi natandikirawo ku Bati Valley kakati twatuuka e Kampala ssaawa zaali mu 8 ezekiro nga zigenda mu 8 abasimbudde ku 2 kuva Entebbe jaamu 35 km okuva Entebbe paka mu kibuga bwe ziri 35 km ne twazitambulira essaawa zaali meka 2 3 4 5 6 7 twazitambulira essaawa 5 ng'emmotoka etambula mpola ng'abantu bakwatiridde ku kkubo abayita ababiri simanya yonna nga bamuli jukira ebidongo naye bate bamulinze nti bamulinze abamu balinga ne bakowa kati mwamu natera okutuuka nga jukira kuliko ebimotoka bingi ebinaagazindaalo bonna bali baweereza naffe tulina ebimotoka byaffe byonna bikuba nnyimba z'okuddi wipula adamu lye bagategedde gasiba gatambula ku zi rediyo ku zi TV WBS UTV LTV kakati tutuuke Kampala kiro saa zaali 7 8 zigenda 8 ne tusola ew'okuddi enkeera netusooka tulambulako akalo munaku tulaga awaadi okuddi nasooka naye neyekwekako eyo mu Serena neyeebaka okumala ennaku nga ziizo nataliwo ku kyaki nga taliwo mukoowu pasita mukoowu ali ne maami ate mu mutawanye mukoowu kati awo bookings ne zeeyongera okuddi yafuna omukisa naye nafunamu bambi ebizibu bookings ne zeeyongera nga buli kaseera muli wano kati nga ziyita mission tulina mission namba enkya tulina mission tugenda wano sina show zalinga mission si show kati nga watuyita naba missionary twali ba missionary aba mission babo nga gye tugamba tulina mission tugenda Mbale kati Mbale yali mu bitundu byonna okuddi yayagala nnyo Mbale yakubayo shows nyingi nnyo yayagala nnyo Mbale yamukolera nnyo yamuwanga reception y'amaanyi buli we tugenda tukuba tujjuza ekisaawe twakubanga mu kisaawe nga mutuuka ne babateeka wali mu hotelo bagiyitanga Mountain Elgon Hotel nga mwe musula ne tulya ne tukuba kaakati okuddi tuyingidde 2 ajja aleeta tuwa ye Nairobi mukazi we be bagitegeka kwagira omukazi yali munna Kenya nakwasaganya n'abeewaabwe eri ngamba jangu otukube Kivule Nairobi netugenda gye twakubira Easter ya 2 tuyingidde 2 olwo gundi yali etyawo abantu turn up yali nnungi kuba twakuba hotelo bagiyita Grand Regency bagiyita Grand Regency mwe twaperformingira nga balaba Serena nemukuba mu Serena bagagga bokka netukuba endala bagitoba Churchill twakuba gundi zaali 2 mwayita ku ttaka twalinya baasi twalinya baasi Easter ya 2 era akasente muli ku mission ye mukama abawo mission twali baana bato naawe nga tulina kitwetaaza ssente okitegeera nga n'abazadde wakati beemulugunyamu kubanga oyinza okuba tonakyozaagaza batuuka ne beemulugunya natandika otusasula olwo nga bayise akabanga kati okuddi atandika okubeera ne bakamiliyoni yalina ebiroto nga yalakolesebo ne TV ne firimu company nga wala bino ebinajire byebazanyanga ebiseera ebyo nga byali byakatandikiza nebyera nga bitandika okujja eno nga yatandika okuzanya ebina Uganda ebyabalokole akole ne TV nga ali mu kunoonya ssente na basponsors kakati atandika okufuna obuzibu abalokole atandika omwogerera okuddi yabeera mu bbaala ayimba n'abensi bamulwanyisa era kati lino eddembe eryolaba nga bano ba Pastor Bugembe beeyagaliramu okuddi yalireeta eryo eddembe ery'okuba nti omulokole osobola okugenda n'oyimba
n'obulira enjiri mu bantu abatali balokole bano bawozanga kimu lwaki obeera simanyamu n'abasajja ab'ensi abasajja abatamiivu kati ye ng'aleeta nnyirize za Bayibuli n'agamba alaba ne Yesu yagirira boonoonyi yayitanga n'ababi n'aleeta zino ennyiriza zoonani ono ow'omuggo Musa eyagenda ewa Falaawo simanyi n'akwata omuggo gwe n'agusola ku ttaka ne gufuuka omusota gwo ne gulyawo zirye emisota gy'abali abalaguzi ba Falaawo kati ye agamba akayimba kange kawipoolo nakakuba ku ttaka ne kamira zirye ennyimba zonna ne nfuna awaadi naye nga bamulwanyisa kyaki ng'emulwanyisa baatuuka ne bamulwanyisa lwaki abeera n'abagundi abo ab'ensi kyaki nemukuba kati naye nga ye ayongera kuba n'amaanyi nga ku studio buli lunaku ennyimba abantu bajja ne balikodingire ew'okuddi kajja yamala okuwangula awaadi buli muntu ayagala alikodingire ku studio yakubye wipoolo okitegeera abantu nga bava ewaabwe mu Soroti mu Eastern yonna nga bajja nabo no mu Kampala abayimbi bangi bajjanga nga bagala kukolera w'okuddi on top of that nga mu nnyimba zaabwe baagalamu kali akadongo k'okuddi akali mu wipoolo kano akali mu climax aina welutuuka nakakola okategeerako nga buli akuba oluyimba ayagala bakateekemu akakasenti yakubiddewo okudi kati nga olaba bino kati mwe mwabikyusa muteekamu simanya DJ mwogera ka DJ ebyo ebityo okitegeera eyo Montez abantu balina abatukuba kati bo bakubanga kadongo k'okuddi kali aka signature y'oluyimba nga buli ayimba wekaddukayo wakati ng'akanyigamu okuddi afuuse w'amaanyi ng'aliko amasannyalaze kati tutambula oyo no bbiri ena tutambula tukkirira tagambwa ng'okuddi w'amaanyi buli kaseera abakuzittuwa okitegeera takyafuna na budde busumba ndiga endiga yali afunye oba assistant pastors awo nga weebali mondo weebali bapooso mondo olwo twawukanye ne mondo ki ate kyeki mu lugube mondo byogere ati wazze kwogera mazima si mazima sebo sajja kwogera byonna sebalimba mondo twayawukana lwaki mondo nagambye yali mbega ekitegeera yali mbega ne bawukana n'okuddi kati ffe tetwabimanya inewe naye twalaba bulabi nga takyajja nga talinawo n'abaana babadde mikwano gye nnyo abawala abamu nabo nga tebakyamwogerako okitegeera kyotegeeza mwalimu ensonga za gravity tezaalimu ensonga tezaalimu baali mikwano gye otuuka mu gurupu ng'olinamu abaana bakwanguyira mikwano gyo okitegeera abaana nga bakwanguyira ensonga za gravity tezaalimu ssebo omusajja tomusebaako matu gambizi kumuliisa abe gamba suna beni abirali ambi kakati mukwebicha mondo tomuwayiriza site yali mulungi mwezi ensonga simanyi oba twali bato waffe twali bato nagambye naye bali abaana bo bali muba mulingiriza twalingirizanga naye gye twalingiriza twalabanga balala kuba mondo yetu yagendanga naffe mu zi missioni zaffe mission waliwo abakubanga amataali mission waliwo abakubanga amataali naye baba ngani Vasco anti yali trainer nga yeroboza yali yeroboza yinamu omuntu omu era olonzemu atanyige gali mazima buli omu yali akimanyi ate pastor eri yakubanga ku mataali pastor nedda ojaka ngamba tubudde kamera pastor nedda pastor ate kati kilasi yali ndala aba yalinga wakulya kilasi kwati tuyasulanga naffe nga jana tufunira hoteli netufuna hoteli wetugenda osula ye nagera nafuna ate endala yakubira amataali awo tetwamanya gye yakubira naye ebiseera sinati yagendanga ne mukazi we mwattu nga bagenda bombi n'omukyala nga mukazi wamwewanisa ng'abeera awo ku siteegi n'abakuba omukazi omweru omukazi omulungi yali mweru ayayaya kiye ekikazi kyali kikikuyu nga kiina omubiri nga nammwe abaana mugamba alla singa nali mukulu singa nali mukulu nandikoze eki nimugambye oli leka kakati olwo mondo twawukanye kati okuddi abayi batandise okujjaawo twafunayo bano waliwo gwe bayita Silvia Chansuti oyo omukyala yajja naye n'akulirako ew'okuddi ne bakolera n'alubamu namba babiri yayita yimba zansi yali ayimba zansi naye kati okuddi ye nagambye enjiri ye yayagala agifulumya ekkanisa yali ekyali ekiroto kye enjiri efuluma ekkanisa okitegeera ayite n'abantu kuba kati
enjiri obo gibuli tojibuli bano bantu balokoso already mwebali kati obanga omuntu akwata akatala nokakoleza mu misana sawa mukago gwe misana nokoleza akatala ketaga muziki za balabe omugaso gwako kati ekiyaliko nti ne bana abantu bafune ku njiri ne babasembeza najjawo Lecho Magola yajjawo mujjukira twa Lecho Magola yono wa obanga yina yajjanga naye nabeerawo so wakati onalebo yafuuka yesimba nawangula onalebo busoge yo kadi enale mnakoogere kati olugundi abagundi bajja okudi yafuna sente nno mpitirivu omusajja oyo agenda agula kibenzi awulira agula benzi kati waliwe twali tusabira tuvaawo temukyali levo za munaku nedda twali tusabira waka mu kigundi mu compound okitegera makago yali apanga nyumba yali agipangisa naye nga olujja lunene ate we yali asula ali agulu bano nawe yali apangisaawo sente ngazi esaawa zino bagifuula baloogi nayitawo nga bagifuula loogi eyo naye bantu mwe mujjoga awakukulira amafuta kati bakubirawo ngalabi kifo ekyo kirina memories zaffe nnyingi mwe abagiteekamu seboloogi bulowerawo nga abaana batemesezaawo ng'ojjukirawo sama ze mwakubira lwaki akudi yali tazimba ebiseera ebyo ng'ate yalinawo yali well off public kayimba ako okawulira atumaliriza okudi naye totabula kakati okudi buli omuntu zaba n'engeri ze zaba abalamu ebintu bye ensaasaanya ye yali etya nnyo nga kikyasinga ofaako ensaasaanya ye kuba sente zo zaali zijja ate ezagamba nti zijja twali tetumanyi sente ze zajja ziteeka kuba yali kyatusasula okusooka atandika otusasula ngawo nga naatera ng'ali ku downfall akkirira agwa watandika otusasulira kati yasasula n'emirundi oba gyalinga ena ezo mission ezasembayo ennya abaminsani kalimu abazadde baatoko ne bakomplaininga andi abamu ne batandika okugaana abaana babo okgenda jukira ngaolumuntu vana ku ssomero atukimala ku ssomero mission eze nga temulyadde biraawo bye mufuna dde waka nti ebitabo kanisa egenda baweerera waka obuwunga ebyalimu kati nga jasi gwe bakufuuwa bufuuyi ku stage ati batufuuwanga ku stage batufuuwanga omuminsani nga ffe tetufaayo kuba tugenda ku stage noziza ne bakufuuwa nga bakufuuwa novayo n'emitwalo gyo nga 2-3 bakufuuye negwe emitwalo 3 egya 2 eno gimanyi akati munayi nga bano waliwo ekitongole ekyajja baali bakiyita nakati nkyakiyita ba PSI kyali kyabazungu kyali kyawano kitongole kya gavumenti bino bye-NGOs PSI Population Services International kati nga bajja bamuwa contract kugenda kuyimba ku siriimu awareness ayimba ennyimba za siriimu then akole ne show tours mu eastern region yonna ne north ne east ng'ennyimba azirikodinga Drake yazituulamu Drake Sebuuma muganda wa Maddox Semanda Sematimba producer yazikola ye producer yali nga mu studio n'azituulamu yakuba oluyimba lwali lumu olumu balukuba ne kyansuti kati ye nakulimba lumu mu luzungu kati nga ino ddu kuba mu nnimi ez'enjawulo ezeeyo waggulu zebategeera abantu naye ng'oluyimba luli lumu lwa luzungu kati nga ino ddu kuba mu lukyoli alukube mu luteeso alukube mu lulugwala mu nnimi yalukuba mu nnimi yali azimanyi naye oba tozimanyi naye era omuntu artist era ebigambo bifuna waliwo kino kitegeeza ki mu lulimi luno n'ogattagatta n'okululira naye nga tracker yeemu instrumentation yeemu naye ng'ebigambo bye bisobola okukyusa communication mu abo abantu beeyo nga bamusasula akasente bamuwa sente empitirivu nno kati nga batugamba mulina mission twakubanga weeks 2 nga tetuli waka non-stop kati eyo kati wetwegwattirako n'oyo omwami w'Entebbe oyo omwami Aroni Mutebi wa Entebbe Miracle Center era otandika omulaba mu eyo mission eyeyo eya PSI ayinza noba yamuleetera neddiiru ndowooza yaliko akasente kangi kajjukira okuddiyo omukisa gwe yalina nti yalinanga ebyuma nga bibye ebya church twalina emizalo gino egyajja ebbyera eminene wegiti nga yina emizalo gyali 15 nga miyitirivu agambwako nga yakubanga koko bagita crusade awe namuwona ku kisaawe ng'abantu baba bayitirivu bati ebiseera bya crusade obijjukira abbe yaliwo nga babulira enjiri mu biseera bya crusade kati tugenda
tutandika twatandikira Soroti netugenda e Katakwi netugenda Eggulu netugenda wewe ne wala bitole bya mmere na bafuwa batufuwa ngati tufa kutya sene mpasa tutasule tutambula ne gunensi abaminsani tutambula twamala wiki yali wiki emune ekitundu abaminsani ali nokkiriza mbuge abaminsani tebalinga bazungu twali baminsani naffe abafirika andi kati yatuuka ekiseera nga alaba abaana abamu tebakyaggya mu practice naye nga bawulira nti waliyo mission nga tujja abaminsani practice zatukoyanga nga mukola practice okitegeera bulina kumulina okukola naye amazina olidde mugamanyi okitegeera ekintu kyekimu muyiseemu kati oluusi twekweka kati nga wulira nti waliwo mission eriwo nga bajja mwe mwafuuka ba missionary mmwe kakati munnaaye nga tuvaayo tukomawo nga afuna olugendo lwe Sweden trip je Sweden kuyimba pa nga wala abayimbi bagenze sema bagenze kuyimba Dubai bano bana bakabira ngi batera okukola bayimbi bonna bafuna gigs zebweru nagenda nasabula okudinga alonda abana bagenda kolo we yalonda nzate saaliwo tuya twali tufunyemu guli omuzinga twekweka tibana kola practice zavuta mazabuli lunaku kati muyinza okola lunaku mulina okola practice naye nga ate muyinza okuba mugenda ku performinga nga mwezi gujja nga bulina kumuba mulina okukola practice Monday to Saturday Sunday bwe mumulamu kuba babayo service ku church kati nga temukola kati kolo walonda tiimu nze saaliwo egenda saaliwo Sweden yatwala abantu bali 7 nga naye wa 8 omwami yali yagiteekamu sente bamuyita Seruwu oba akyaliyo mwami Seruwu nga bagenda bamalayo wiki 3 nga badda kale wasubwa nga badda kakati ebizibu bitandika okujja agula bwe yakoma kuva Sweden yalaba emmotoka Benz n'agyegomba yali mpanvu ng'eringa limo kwa ibyo ebiseera yali avuga ka Pajero short buno wa black intakula tabu 2008 nga kavuga nga kadduka nkanyirira kati alaba emmotoka abasajja bavuga emmotoka eri yali ayagala n'okuvuga zihama ayagadde ogireeta emulemye bagenda kugula emmotoka e Uganda bagenda kuntya kati wali tuvuddewo ewaka tuzze ku munaku ewagazi wawe obeera apangisa tupangisa ku munaku tupangisaawo kati aleta emmotoka Benz kyali kiwanvu wekiti okitegeera nga kyali Benz SE260 modo nkadde naye yali ebiseera byali nga zeziriko nga mpanvu eringa limousine kali abakazi nga bayomba mu kyaki okudi mu kifo ky'okugulamu ettaka lya kyaki ataguzeemu mmotoka naye nga addawo neyewaana n'emmotoka ye ku kyaki kati bali abamu bibanyiiza bambi okudi nga tubeera naye nga tukuba nga yatuuka nafuna challenges kadi nga abantu bamulwanyisa okitegeera nsonga ki yamulwanyanga jukira bapasta tebakyamwa bamwinako embiranye bamuwalana aleeta abatamiivu mu kyaki abeera n'abatamiivu mu bufunze okudi ye bugembe wa leero ye bugembe wa leero aleeta abatamiivu mu kyaki bali abana balina kubeera eri n'ebibiri byabwe lwaki abeesese abeekukutirizaako bingi naye nga ate alina favors katonda yali yamuwa favors kati Museveni President Museveni yalina muwala we ng'agenda kuwasibwa yasebwa ye Diana asembayo ye Jane ye Diana ani kubona asembayo ngogyeko Natasha omu ku bofeto fe bannayuganda tumanyi nnyo Kampala tumanyi Shalom tumanyi Solomon abaana ba Museveni ne Suubi abo tubasoma Solomon Kampala Shalom Namagembe ozaako nani addakawo mukugambe yani Suubi ye Mugalanda Suubi ye Mugalanda tumanyi be Magero okusinga kati mwala wa Museveni bali bamuwasa tumanyi Muhoozi tumanyi Natasha eriyo Kalugwire waliwo Patience ye Musumba Peshe Musumba oba yali agwe bali bawasa sijjukira gwe bali bawasa ani yali awasa kuba tulina Kalugire simanyi yawasaako omu Kalugire yawasaani Diana kati ono Lwabogo yatwala Patience lwabo Museveni alina abaana 3 abawala bali 2 basatu kati asembayo aka ye Diana Kalugire
wewo nebyo sibya kati nga bagenda kuwasibwa kati nga bagamba banunya entertainment abagenda kola ku entertainment abagenda okikuba omukazi yabagamba nze ku mbaga yange njagala okuddi abayimba agambe ki njagala okuddi abayimba kati okuddi yatandise okufuna emikwano mu gavumenti nga tutwala mukula musajja muzibuzibu ku ssente kapitaano kuba jira bava bonna mu region yemu besoloti kati nga mukula atandise omuconnecting era bamuconnecting mu gavumenti oba afunine ku ssente sponsorship wezityo mu gavumenti emikolo gya gavumenti abe nga agikubakuba naye nga mukula muyaye kapitaano muyaye era n'okuddi bayawuka nabo binnyo ng'ayombye yamubuzaabuza n'atutambuza nga mujje wano mujje wano atambuza abaminsani naye nga tavaako yadde 10 kapitaano Mike Mukula kuddi ng'asiiba ayomba omusajja tuleese oba tutudde baana bato tuli wano kati tukwenda tukuba ku mukolo gwa Diana mwala wa Museveni mukumbaga twakuba ne Sevo yaliwo babafuwa ku ssente kuba muzeeyi wa bibaasa nnyo batufuwa wakati ab'enkokola bemanyi ku mulembe guno tebaliwo batufuwa ssente naye baaba batugenda mu performing eyo best mukole ekyammwe ekisoboka ekisembayo omulina osanyusa omukulu Gonjo yali ayimba ku live band bali akuba ebintu kwefuukuula ebyo miming enyimba twazikubiranga ku CD tewabanga live enyimba z'okuddi zaali nga nzibuza kuba live nga lwaki si bye bayimba mu kyaki abbe basanga wipolo anti kituufu naye ebidongo bingi yakosanga ebidongo bingi ebino ebiri traditional nga alina kano ke yayinanga kabanga bakwata kabaawo ne bakakolanga buno obubokisi bwa ssente bwe bateekamu ssente ne bateekako empagi z'eggaali nga bazikoonye ne zifuuka fulaati eno waggulu kati nga ozinyigisa wootingalu naye nga wozinyiga obizikuba ne zikuwuliza enjala era yakakubisa nnyo ne mu luyimba lolo olaba vidiyo yo oba oyongito ng'akanyiga waati kabanga naye nga okanyiga obubi olwala balwasa kati ba planted daughters bavuddeko dda situlina kyabakolera kati instrument sezaalinga nnyingi nga tayinza zikuba ku stage nga mayimuyeka ng'ateekamu CD gye bayita semi live kati nga just bidongo naye nga temuli ddoboozi ku CD kati nga ayimba na ddoboozi lye kati nga ateekayo track ya instrumentals nga zetuzinirako naye nga eri ziringa oluyimba lwennyini abayinanga buteepu mu nju nga bwe kiri nga neno bwe kiba naye nga eddoboozi yeyitaliko aliye nga aliteekamu live eddoboozi kati tukuba embaga omukolo gwali ku Imperial Royal yali Grand Imperial entebe bwe basembereza abagenyi reception gye yali entebe naye nga okukebera okuli wali nga twambadde kinifoomu kyaffe kiriko amapeesa ga kyuma nga bamala kutwambula bakuyisako akuuma ne kakaba ajjako mweyagalidde mu Uganda mpulira ne tukikuba ne tukiyuza era akasente ko yafuna kati tumwine naye atuyingiramu ngeri yali nnyo wa art otumwine ono w'eriisa erimu police has the right to shoot and kill you wanu ID man twamuyitanga reach a certain level of semi violence twamuyitanga wanu ID man ate nga abeegattako atya anti kati okuddi yali artist ngate noono naye muyimbi obuyimbayimba bwawo netumwine yali muyimbi kwanini yalina kibonge mulala oyo sageti kifulugunyu naye yalina ennyimba siro lwali oluyimba lwe waliwo yakanyimbiramu kaawo live awo n'atuwamu Uganda esonga mbeera bikoze bitya yali mukubi wa ndongo tumwine yali byonna yali abyagala onye waliwo otwanga buli kimu okyagala oyagala okubeera ewali amataala nga buli kimu okyagala kati naye nga atwegattako ng'atandika ye by the way yatukolerayo ne ku uniform kubanga gyali artist ono w'ebifaananyi yatukolera uniform ne batutwala mu barapapa ebiseera byali emabega balinanga edduuka lyabwe awo emabega olaba ku Buganda Road emabega wa Hotel Triangle then wali opposite waliwo Mukwano Courts kati arapapa nga weeri awo ne batupima ne batukolera uniform ne tubeerawo abaminsani nga buli wamu tukuba tusabula lyokudi natandika okufuna ebizibu by'abakyala nga bobimanyi obeera serebu obwa serebu bugirako ebizibu bingi ne challenges nyingi abakyala batandika omwegwanyiza omwetega ate nga talina wakuliira musajja wattu jjukira pasita tagende mu loogi teyakwasangamu awo sijjukira ate bifuuka biti ebizibu nga tugize
wama mukwano gwange omulungi atugoberedde weebale kubanga okyali ku lunaku olwaleero katukomana tugenda tandikiraawo okudi atandika atya olugondo lwe olw'okuva ku toopu ngadda wansi ndowooza kwe bayita okugwa ennaku zino eyo gye tugenda okukuleetera nga episode 3 kyemmanyi kati awolina gwe yalaba wano alabye neeno we tulaga omanyiwo twagala ogenda tutegekera okudi atandika atya okugwa akakkana atya paka okutuuka ofuluma eggwanga Uganda ebweru gyali nze omwana soda mbadde ne abe ku Camera Export TV YouTube channel subscribinga TikTok followinga ne Facebook wonna Mukama Katonda abatukuumire. Export TV to the world.